Mu kaweefube w'okutumbula ebyokwerinda abakulembeze mu kitundu ky'e Namuwongo bakubye olukiiko mu basinkanidde abatuuze okusobola okutema empenda butya bayinza okukendeeza obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyabwe. Benson Bwire Defense agamba abazadde bakalubya omulimu gwabwe ogw'okukwata abavubuka abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka ekiviiriddeko n'obubbi bw'obusimu obusawo okweyongera. Ng'abaana abaffe muno bennyini be baleeta ki? Ababbi bennyini. Ababbi tebasobola kuva eri ne bajja muno ne batulugunya abantu ba muno nga tebamanyiimu. Jukira ffe tuba tutambulidde ku reference. Nze siva buvyeri nezija ne kukwata nga tolina musango. Naye omwana we bwe twamukwata ekiro yatukuba nnyo ebikonde ne tugamba ne katulwane naye tujja kutwala. Abantu ab'enjawulo bawadde endowooza zaabwe kyokka bino bibadde bikyagenda mu maaso. Abavubuka abamu ne bava mu mbeera nga baagala akakiiko kababuulire ssente z'abavubuka ez'okwekulaakulanya gye baaziteeka. Bano ebifuba kaabuze kata bibabugume olw'abavubuka ababadde baswakidde nga bagoba abantu mu butebe era abatuuze ababadde mu lukiiko balabiddwako nga bibasobedde. Abavubuka bagamba balina ebitone bingi kyokka tebafiiriddwako bitumbula olw'abakulembeze baabwe be bagamba nti tebafuddeeyo. Bavudyanka buli kimu ono lwabubbi ebibaasa agenda kwa accountability ziri bbiri esooka baagibba n'endala weerisebyaddala Namuwongo erina ebitundu ebivaako ssente naye ebitundu ebyo ebisinga bikozesebwa abantu b'ekiwagamba betutamanyi. Mu ngeri y'emu n'ab'e Nabweru wamu ne Nansana bakubye olukiiko okulaba engeri gye banaamalamu obumenyi bw'amateeka nga bano bataddewo amateeka amapya era omuvubuka yenna anaasangibwa ng'asiba enviiri waakukwatibwa aggalirwe. Lwekyo mwewale nnyo embeera bateeka ku lisiki yaki y'okubakwata ya security. Amateeka gano gabanjuliddwa mu lukiiko lw'ekyalo olukubiriziddwa ssentebe w'ekitundu kino eky'e Nabweru Zone 2 Kabenge Godfrey mu kifo ekituulamu enkiiko z'ekyalo. Tulina abaana bagufudde omulimu okuteega abantu nga bamanya kulako obusawo mu ngeri ez'enjawulo, amasimu, abamu ku bo nga bamanyi n'okusoba ne balinnya ebikomera by'abantu. So mu ngeri ng'eyo DPC yasalawo akole ebikwekweto okulabika ng'akakkanya embeera ebadde mu kitundu kyaffe ekya Nalwoma n'ekibulooka e Nansana. Mu ngeri y'emu ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu poliisi n'abakungu okuva mu kitongole ekitwala eggaali y'omukka ekya Uganda Railway Corporation bakubye olukiiko lw'ebyokwerinda mu Ndeeba n'ekigendererwa ekyokumalawo obumenyi bw'amateeka. Zone ezirina obutakkanya kwe kuli Kidomooli Zone ng'etwalibwa Waswa Lutakome ne Betani etwalibwa Godfrey Mukuye ng'entabwe eva mu nsimbi ezisoloozebwa okuva mu basuubuzi. Tuveemu buli omutima ogutaagaliza bw'olaba munno ng'akusobola obyekata omuwala na buwalanyi mwebuuzeeko bwebuuza akuwa amagezi. Era y'ensonga lwaki nsaba ababadde batabula embeera eyo bagikyuse bagitereeze tuleme kutambulira nnyo mu bunkenke. Ambrose Ofuno okuva mu Railway asuubiza abantu obutaddamu kubagobaganya ku ttaka singa banaagoberera amateeka. Mu nnaku ezitali zaala wajja kubeerawo commuter train ne stages zijja kubaawo kuno ojja kuvanga wano paka ku World Food wali ojja okukoma kati ojja kubako ne stages kale kutwagana ne public health abantu nga bayonjo stages ngero zigenda okubeera. Singa ogwo omukisa guwa n'abano abantu abakolera ku leerwe ab'empisa embi. Security wano ku leerwe teyandibadde mbi nnyo naye si nnungi. Josephine Lunkuse, Julius Kiguli ne Yudaya Namyalo be bakusakidde eggulire lino. Bukedde TV.